Oh yes, ogambo kya muna Kampala muna Uganda mpuliriza. Obwavu butusiza abantu ku bintu ebikyamu. Mariachi asazeewo obutaddamu kwambala kondomu nga yeegaddanga obanga anyumya akaboozi ak'ekikulu. Agamba ezebbiri zisobola okumuguliramu ekyemisana ewaka oba ekyeggulo oba n'alyamu akakomando. Kubanga ate President Museveni yagenda mu maaso n'okuba nti aggalawo omulimu gwe baali bakola ogw'ebidongo ebivvulu n'ebisigaddewo. So nga ate mu ekyo alina okufuna ensolo z'okuba nti afuna nazo azirageko sofa. So yalayidde n'agamba nti ebyokwambala kondomu nedda sigenda kuddamu byambalayo. Yes, sigenda kuddamu kwambala kondomu, sigenda kuddamu kukola kintu kyonna. Bamuyite Musi Mariachi. Ate nga at the same time Winnie Nwagi atandise okuyigiriza mwana we byennyini byakola nti atandise okumuyigiriza okwemoola okuzina amazinazina n'okuba nti oba oliawo yeesala obukete. So far ebintu bino bigenda maaso n'okuba nti byogeza bannayuganda obwama nga emboozi bwe tugenda gikutuusaako mpola mpola. Yes, ngenda kusaba gwe ate abitegedde nkuddiremukko mpola mpola nti musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Kawalya Kais Brani wako kogatamako wetugera bali mu kkomera babakutte ensonga yaki yagenda maaso nakuvuma abantu. Yavumye OS bulungi nnyo n'amufuula ekisimuula nti OS mbu kwe kusala okuba nti amuteeka mu kkomera. Kais ali mu kkomera for 2 weeks era ngenda kusaba gwe kyali wange omanyi kkomera tebalyagaliza muntu yenna. So n'olwekyo abantu balina okwefuga n'okumanya biki bye balina okuba nti bakola ebyo byonna. Yes, nti omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa. So n'olwekyo ngenda kusaba gwe blood wange ogende maaso n'okuba nti wetereza mpola mpola. Ngenda maaso n'okuba nti kutusaako ebintu bya Mariachi n'emboozi ya Mariachi nga byatugambye atakyaddamu kwamba nti ayambala kondomu oba addukanaddukane. Yesiri mutamutidde kubanga oba oliawo tasobola kugula kondomu ya 200 nga n'ekikomando kimulinze. Winnie Nwagi sofa omwana wuyo amutadde mu bidongo atandise okwemoola era ng'emboozi eno efuuse enkamunye ku social media ku TikTok kwonna omwana ajjuddeko era nga oba oliawo abantu tebali happy na Winnie Nwagi. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 Richboy Maxudi Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate naba kusubscribinga ngamba nti agenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti otambula ffenna mpola mpola osobole okuba nti ofuna amawulire ag'enjawulo n'okumanya biki ebifa mu entertainment industry ya Uganda mpola mpola. Yes, sikulinako tabu wenna ali wanampuliriza nkwagala nnyo era olunaku lwaleero njagala kutegeeza nti kusamunya ekitiibwa my brother wenna atwala obudde bwo n'ompuliriza. Katusimbule olwo nno tusobole okuba nti tutuuka ku bintu bye tulina okuba nti tutuukako. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Mariachi yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nga kati bw'atakyasobola kuba nti oba oliawo agula kondomu era nga yaweze okuba nti yeekwasa yaweze okuba nti agenda kutandika okuba nti asabula abakazi nga tayambadde kondomu yadde. Mariachi agamba nti ebiseera biweze nga tafunamu yadde n'ekikumi obwavu bugenda mu maaso n'okuba nti bumuluma n'ebintu ebyenjawulo bigenda mu maaso n'okuba nti mutabukako. Kino nno kireeta kiva ku ki nti Museveni yagenda n'aggalawo ebivvulu era ng'abantu ba entertainer abasinga obungi ba comedians n'abayimbi tebagenda mu maaso n'okuba nti bakola nti akaseera akasinga omuntu wafuna ssente ajja lowooza ngenda kubirawo ntya next day. So bagenda mu maaso n'okuba nti bagula emmere okusitookinga emmere okuba nti bakola ebintu ebyenjawulo n'okuba nti oba oliawo bagulayo obugoyegoye obusobola okubabeeza mu bantu obutalabika bubi nnyo kulaga nti balinamu. So n'olwekyo nti ate bino we bijjira ng'omuntu oyo oba oliawo alina abantu abamwepikira n'abamwagala abawulira nti oba oliawo balisanidde okuba nti bebaka nabo. So kati abayimbi kye batuuseko ne bakomediyani kyekuba nti akasente bakasevinga bulungi era sofa Mariachi yatugambye nti tasobola kukwata sente ze zonna n'aziteeka mbu agenda mu loogi asasule loogi asobole okuba nti afuna kyafuna ate agule ne kondomu. Avudde n'agamba nti oba nzirukana kanzirukane kubanga ate ensi we yatutuusizza nti siri mukola sirina nadde ekikumi ate okuba nti sirina yadde ekikumi njagala okufuna essanyu lyange. So ekikumi tekijja kumalako mirembe gyange era njagenda mu maaso n'okuba nti nkola ebintu nga bwe birina okubeera. Kino kyonna kiva ku ki nti waliwo omukazi gwe yabadde naye omukazi n'amugamba nti owaaye
genda ogule kondomu tusobole okuba nti tutuuka ku bye tulina okukola. Ono Guy n'avaayo n'agamba nti nedda ssebo tetujja kugula kondomu tugenderewo awo. Siri mulwadde oba goli mulwadde ndwaze oba ondwaza kubanga ssente kati naweddemu zesigaza za kulya kikomando ewaka. Museveni agenda maaso n'okuba nti agalawo ebivvulu ng'agamba nti obaoliawo covid ajja agenda maaso n'okuba nti atambulira mu bintu nga bwe biti era nga avaayo atulaga nti ebivvulu tebirina makulu, ebidongo tebirina makulu. So n'olwekyo ba entertainer baze ku street okuba nti beeyiya mpola mpola. Kino kyanaku nnyo okuba nti omuntu amaze emyaka 2 takola ali mu nnyumba ye ate nga at the end of the day obulamu alina obutambuza nga bwe yali abutambuza ekintu ekizibu ennyo. Kyova olaba nti abantu abasinga obungi bakyeriko bakyalwana okusobola okuba nti obaoliawo bafuna kye bafuna n'okuba nti obaoliawo bakabirira President Museveni asobole okuba nti agulawo ebivvulu. Sofa yavudde n'ategeeza nga mukambwe ennyo n'agamba nti ebivvulu abantu bagenda maaso n'okuba nti batamiririramu n'okuba nti obaoliawo beesiga ebirwadde era nga omuntu alina eddembe okuba nti adda waka anywera eyo. So aba entertainer bakyagenda maaso nnyo n'okuba nti bafa obwavu. Oyo abadde Mariachi mpa ekyebiri. Mpa ekyebiri. Ekyebiri. Gasiya bulongo. Sente zikyavaawo. Tewali. Where can the money come from? Embeera yatabukola kati bwe tugenda mu lodge tukyayambala. Tulumba bulunga tuddukana tuddukane. Gasiya bulongo. Nokwate ku mubiro zigulemu akapiira zona ali ekyeggulo. Amba kanzirukane naye sitempa na metampola. Kankutwale wa Winnie Nwaji. Now, mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nakanwaji, yes Winnie Nakanwaji yagenze mu maaso n'okuba nti atutegeeza n'okuba nti atuwanjulira muwala we bulungi nnyo. Omuwala ono yatandise okuba nti amukozesa activities ez'enjawulo nga bw'olaba Rema n'amakula nga yatandika okuba nti ayigiriza omwana we ebintu by'okuyimba n'amaloboozi nga bw'olaba Catherine Kusaasira nga bw'olaba Bebe Cool nti omwana we amanyikiddwa nga Annie Hendrick yatandika okuba nti amuyigiriza kye bayita okuyimba mpola mpola ate nga mutabanyi we amanyikiddwa nga Thierry Alpha Sari naye yagenda mu mupiira mpola mpola. Biata naye alinga yagenda okuba nti ayimba mutabanyi wa muwala wa Bebe Cool still ne Winnie Nwaji naye yatandise okuba nti akola ekintu kye kimu. Sofa ku TikTok omwala ono batandika okuba nti bakola dancing moves era nga still bali mukola practice okulabako omuwala ono gy'asobola okuba nti alaga. Winnie Nwaji agamba nti omuwala we alina okuba nti akopa biki byakola kubanga at the end of the day entertainment oba ekitundu kirimu nnyo ebintu ebyenjawulo okusinga n'ekintu ekirala. So nga ate Winnie Nwaji kwe kusala okuba nti ayingiza omukyalo ono oba omuwala ono ebidongo. Bw'olaba omwana ono bwazina walayo gy'agamba nti yes sofa kyekiryoke. Abantu bagambye nti atandise okuba nti ayigiriza omwana we ebintu by'okwemola mola. Jjukira nti Winnie Nwaji y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti beemoola. Abantu nga bagamba nti obaoliawo omwana ono ali mumusigamu empisa emintu ajja kutandika okuyiga ebintu by'abantu abakulu ku myaka emito ddala. Winnie Nwaji agamba nti nze sifuddeeyo omwana wange nze yamuzaala ate nina omukuza nga we mwagala. So sofa gw'ajja kuddeeyo n'agamba nti omwana talina kukola bw'ati talina kukola bw'ati talina kukola bw'ati oli waddembe okuzaala owuwo omuteekeko amateeka asobole okuba nti naawe osobola okuba nti agoberera ebintu byo naye sofa y'omwana we kyagala kyamukolera. Winnie Nwaji y'omu ku bakyala abakyasinze okubeera abapangulukufu mu ggwanga lyattu Uganda nti ebbanga ttono nnyo akoze ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso n'okuba nti byewuunyisa. Y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti bawemula. Y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti obaoliawo tebeewa kitiibwa at the same time y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti bakola ebintu ebyettabu. So nga ate abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bamuteekako erisa ejjoji nga bagamba nti Nwaji lwaki osobola okukola ekintu bwe kiti abaana lwaki ogenda maaso n'okuba nti oboonoona n'okuba nti obaoliawo obayigiriza ebintu ebikyamu. Mwala Winnie Nwaji aweza emyaka gy'obukulu kiringa 10 sofa era ng'omwana ono agenda maaso n'okuba nti asoma. Omwana ono agamba ayagala kubeera muyimbi ne dansa. So Nwaji kwe kutandika okuba nti amupushinga okuba nti apushinga career ye okufuuka omuyimbi. So byebyo ebiva ewa Winnie Nwaji mpola mpola. Nakugambye wali nti MC Mariachi yasazeewo n'akomba ku paasi n'akomba ku erima ng'agamba nti ekijja kijje atajja kuddamu kuba nti agula kondomu ku dduuka era atagenda kuddamu kuba nti ayambala kondomu nga yeegata emboozi z'ekikulu. Agamba nti ajja kugenderayo awo ekijja kijje kubanga ate obaoliawo zeyaliguzeemu kondomu asobola okuziyamu akakomando. Kondomu ennungi eza Uganda waliyo ez'omutwalo naye agambye nti
tasobola agenda ku dduuka n'ateekayo 2,000 n'agulayo kondomu agamba nti ekyo kafuuwe ddala agambye tasobola kuddamu kuba nti akikola yoyo gwe bayita Winnie Nakanwagi mpolampola gwe bayita Mariachi abantu batandise okuba nti bagamba nti oba Mariachi mulwadde ayagala kulwaza abaana b'abantu naye nga sofa avudde n'atugamba nti si mulwadde wabula ayagala kuba nti afuna freedom ye n'obuwomi bwe obusinga ng'omuntu omugenze live n'asooka akakasa kikyoli mpolampola webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala n'okuba nti osubscribinga webala kuba nti otukirizaamu nnyo ddala amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 rich boy Maxud Junior made in Uganda webala kuba nti otukirizaamu okutwagala n'okusubscribinga tujja tambula ffenna mpolampola era nga bingi byenkyakutuusaako ngenda kusaba ekintu kimu agenda maaso n'okuba nti weekomera wano olwo n'onkomewo n'ebintu ebirala bingi. Forbidden fruit on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm eating you up.